Amanya gange nze Waso Francis. Omutuuze we Kasokoso, Zairandi. Ettaka okwagobebwa abatuuze. Era ebintu byaffe ebizimbe byaffe ne byonoonebwa. Kati tufuuka babundabunda mu nsi yaffe era mu ggwanga lyaffe ne ku ttaka eryaffe. Naye Katonda yampa ekyawandiikibwa ekiri mu Ezeekeri 48 nti muleme okugobaganya abantu ku butuuze bwabwe, abantu okusagaasagana era okusaasaana. Noolwekityo Katonda yeebazibwe nti ekigambo kiddiddwamu ekyo kyanukuddwa okuva mu Zabbuli eya 44 redemption remembered to people of God. Julius yebaza nyine essanyu ly'amaanyi nnyo ogwansonga nti ekitubadde tukabirira okudda ku ttaka lyaffe tulizizeeko era tusiima ofiisi zonna ezitugenzeemu mu palamenti mu president's office ne minisita okutuwa essanyu n'ajja n'azaako abantu wano ku ttaka lyaffe ng'obaamenyebwa naye tulina essanyu ly'amaanyi nnyo era tumwebaza twebaliza ddala gavumenti singa enoonya abantu bwe bati nti abalina omulamwa abamanyi ennaku y'abantu babakolera ng'ekino kyatukoledde era tumuwonge mu maaso ga Katonda amukoledde kyasingayo okwagala n'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni. Nze Mwima Geoffrey tulina essanyu ly'amaanyi gavumenti yaffe nebadde efuuse y'abakwikwi nayo okulaba nti baddiza abantu ebibanja byabwe twebaliza ddala kubanga omuntu abadde talina wadda abafiirwa ebyabwe n'abantu abamu babadde basula wabweru abantu b'ebbanja abantu b'ekasokoso abantu b'ekireka babaddiza ku ttaka lyabwe ebuzi tugimuwadde agenda agisala ginywe mu ssupu abadde mukisatiisa gonna misatu gitassa mu mbuzi tonafengayo mukinyemubee amanya sigadde kansala mukekulu Isirairi
Thank you.